yavudde n'alwebaza yataddemu awo erinnya lyo yagamba omulwaniridde nnyo. Oh yeah. Yagambye anti Hafi. Anti Hafi abo basengaawe. Nedda abaana obwanga omuntu talina ala omuntu ali in some position naye nga tayagala mu dressing in anyway angama aunt. Yavuddeyo neyebaza abantu bonna abavudde ne bamutegeera mu lutalo lw'okulwana obutaba mulekwa. Twakutegedde munnange lwanirira obutaba mulekwa. Alwana ekintu kimu tayagala kutwegattako eno gye tuli. Abalaba temunyuma. N'obeerawo ng'oli musajja olina ekikuponya tolina musajja muno gw'osula kibuulira. Abba yabirabye. Ate munnange ekyewuunyisa nze Abba kyeyanewuunyisaako like I've not seen him talk. Ng'obwana buno obwa celebrities biki. Newe yasoose okwogera nze okumuwa, it was my first time. I thought he spoke sense. Eri bamusala nnyo. But bamweditinga nnyo. Bamweditinga nnyo. Mukwatemu. Jump cut nyingi. Maybe to make sure that akola answer. Nakyo kiri awo side zayo. Wadde abambadde engeri gy'ayogera oluzungu balowooza nti omuntu ayogera nnyo oluzungu video yeekwata. Okay, Aba Marcus mutwe nga atuwebaza abawagizi be. Bana Uganda, I wanted to get on here and thank everybody for their participation in bringing light to my notion. As I woke up and checked how much attention that my post had gathered, I opened my comment section and it reflected nothing but love and concern. I'm happy to see that, contrary to popular belief, people see how much I respect and love my father and wish nothing but the best for him. I want to thank everybody on board and everybody that continues to bring light to the issue that I presented, an issue that is more prevalent than my father himself. Thanks to everybody, my father is getting the help he needs. We're not quite there yet, but we're making big steps towards the main goal. And thanks to you guys breaking the internet, we're making bigger steps than we've ever made in I don't even know how long. This just goes to show how much power the Ugandan people have in their hands as a consensus. I want to thank you guys because you may not know yet, but you may be saving my father's life. And as a son, I want to formally thank you guys. My father has been my hero since I was a child. I've always looked up to him, and I've wanted to be him for as long as I can remember. I wanted to clarify that all these concerns that I aired come from me as an individual, and I owe it to you people for supporting my cause. In pertaining to the people that misunderstood my message and comprehended it negatively, I would like you to know that I care the least about what you have to say. Once again, for everybody that is supporting my cause, I want to thank you from the deepest corner of my heart. Finally, pertaining to the issues regarding my extended side of the family, aka my grandparents and etc., I will be dropping a YouTube video about everything. So kindly in the comments, let me know what you would like me to address in that YouTube video. Waliwo bachajira ebyo tebijja tukwatako be bachajira naye ate ku nsonga y'emu Saymore as omwana nange kale enesembayo yo gye nkomentingako ajja kuba ayogera ku bintu ebya extended family members addressing ensonga eyo naddala ey'abajjajjaabe. Eyo nsaba agireke. Omwana oyo ensonga eyo omanyi kati ffe tukyandolingira ku level ya culture n'okugamba nti eyo toyingirayo as a child. Naye Saymore njagala okusinzira n'okugamba omuntu atayagala maama wange nange siri mwagala. For as long as nina obujulizi nti wakola kino maama wange sisobola kwagala ne bw'okola ki. So byonna byayitamu oyo omwana oba byalabye. If he feels comfortable to address those issues, kachikole. But side ya tata by'abatata baffe abasinga obungi etulugunya nnyo side ya maama. Obuzibu buli wamu tata yaleema okutegeera maama we. Banyazaala basinga si bangu. Ekibafudde abangu yeffe abaana be bazaala. Ate nenkumenya meme ngama kati omanyi kati omulaba nga bwasoozaawo tuwete wano oba ontegeera kati because naye wafuuka mwana wa maama n'ogezaako tegeera through me laavu gye nnina wakati wange naawe ekuleetera okutegeera maama anti oba ontegeera kati ndowooza nti ono omwana omulimu gwe yeetisse si gugwe
omulimu gulina kuba gwa taata okutegeeza mukyala we nti oye maama anti time era mukebeddewo if this boy is over 20 since then time eweddewo kati abantu babulya bagaana kwogera bali ku mutima the only time I want him to keep quiet is we are not supposed to say everything konsikuno awo n'ate mu butogero omwo abantu basigala bakola ebintu byebimu banaye nze ndowooza nze kwene essaawa Saymore nga maama ow'omwana omulenzi nze mbeera nkugamba nze newe bukya ku makya nga sifumbiddwa nsobola osigala mu kayumba kange ne neefumbira ne neeyoleza omwana omulenzi at the age of 40 tayina kuba yekka nti ne bwe mba nga nafuna daughter in law oba wa culture ki oba tategeera oba musege yagulonda mu bbaala oba ki kyonna nga we twagala okitaaminga time bwetuuka nga ndaba mutabani wange amuzaddemu abaana 2 3 era gwali naye I am going to make sure I put love and peace between the two of them bawangaali babeerewo kakati ekyamazima kiri bwe kiti olumu bazadde baffe batono akkiriza nti omwana akuze kandeka obulamu bwe bukole ki bugende mu maaso naye nze saagala abba yeeteeke mu mbeera society tuve ku nsonga tudde ku nsinga bweraba ebintu ti omwana avaayo atya nadda ku jjajjaawe wowe nnyabo yalaalaalaala eyo saagala kugenda because eyo debate erina balaba egenda okwatractinga so nze kyensaba abba sigala mu kutaasa taatawo bajjajja tojja bakyusa kuba ne bakitaabwe baabalemererwa oba ontegeera kubanga ogenda mu bajjajja olaba bagenda yaye maama nze woowe aye nga nebala woowezera ebintu ebimu bibadde ebiraba public ejja kukkiriziganya nabo oba ontegeera nange omusale tekugulwa ererere weetaaga famire yo ontegedde bulungi so kati kyensaba abba eyo togendayo olutalo lwa kitaawo wesigala mu kugamba taata tize sirirwedde kuba mulekwa kyekyokka ebyataata bireke naye era njagala okuddamu ku nsonga emu nkakasa abazadde bonna okuva ku bajjajja bonna when you don't behave right bw'otakola byotekeddwa kukola nga bituufu n'omwana omutajja kutunula mu maaso akugambe nti wano wasobya ate nga tetuli ready kiwulira nabadde wakkire bajja eyo naye mutabani we n'amutunula mu maaso naye ambubuli biki byatayagala mutabani wakkire